ya kitaffe n'omwana n'omwoyo libadde essanyusa ku kkanisa y'obusumba bw'e Kalasa Makulubita mu disitulikiti y'e Luweero. Abakulisitaayo bakuŋŋaanye mu bungi okujaguza emyaka 50 kasookedde obusumba buno butondebwawo. Okusaba kukulembeddwamu akuuma entebe y'omulabirizi w'obulabirizi bw'e Luweero Bishop William Sebaggala, era wabaddewo n'okussaako abaana emikono. Minisita omubeezi ow'akanyigo k'e Luweero Alice Kaboyo yabadde omugenyi omukulu ng'asoose kuganzika kimuli ku malaalo ge yali omusumba w'ekkanisa eno eyattibwa wakati mu kusaba mu lutalo lwa NRA olwaleeta gavumenti eno eriko mu buyinza. Minisita asinzidde mu kusaba kuno n'asaba bannaddiini okukubiriza abagoberezi okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'enkulaakulana, tebakoma kubaliisa kigambo kyokka. Mubuulire abantu abaana bano endiga zammwe zisobole okutandikako projects mu maka gaabwe. Gavumenti kyeriko nnyo, muzimanyi program za gavumenti ez'okukulaakulana amaka. Tugobe obwavu banange mu maka gaffe. Omulabirizi Sebaggala yanukudde minisita ku nsonga eno nti bakoze ekisoboka naye ekkanisa ekyalekeddwa wabweru w'enteekateeka ezo, n'asaba nti balina ebibiina gamba nga Mothers Union, Fathers Union n'ebirala nti gavumenti yeetaaga n'ebiwagira. Waliwo ebimu bye twesanga nga tukalubirirwanga ng'ekkanisa. Abakyala balina ebibiina mu kkanisa, abavubuka balina, abaami balina, naye obuzibu bwe tubeera nabwo nti ensimbi bwe zijjanga bwe zajja eza PDM ziyita ku disitulikiti, ate aba disitulikiti tebamanya bibiina bino bitwegattiramu eno ng'ebyekkanisa. Kakati ebyo aba disitulikiti tebatera kubifaako. Minisita Kaboyo avumiridde ne bannabyabufuzi abakozesa olulimi olugezaako okwawula mu bantu nga bateesatiisa okutabangula ensi yattu. Ate tulina n'abakulembeze bananga abantu bakyakize mbasaasira kubanga abaana b'ennaku zino engeri gye boogera abakulembeze ayimirira wali n'avuma n'ateeka wali. Churches, what are you doing? Tukoze tutya, tusaze magezi ki. Ku mukolo guno wabaddewo okuteekako abaana emikono abamaliriza omugigi, era omulabirizi Sebaggala si musanyufu eri abazadde abaleeta abaana abatannatuuka kuteekebwako mikono, n'akigeraageranya ku kulya mu Katonda olukwe. Bw'osibwako emikono nga tugenda okubassaako emikono, twagala okubategeeza mugenda okufuuka abakristaayo ab'obuvunaanyizibwa. Kati okubamu akafaananyi, omwana owa top class okubeera obuvunaanyizibwa, omwana owa P1 okubeera waki obuvunaanyizibwa. Otandika okutunulira ebintu bya Katonda ng'obitegeera bulungi, totandika kutunulira bibyo oba ng'olowooza bibyo byokka. Awamu abaana 93 be basiddwako emikono omulabirizi Sebaggala, era ng'ekigambo ekibuuliddwa kituusizza abakulisitaayo abasoba mu 200 okwatula ne bakkiriza Yesu abeere omulokozi waabwe okutuusa okufa. Nze Andrew Sebbira mu disitulikiti ey'e Luweero.